eddogo litya tewali atusobola anakiikamu ajja kubeera wansi wa bigere byange kubanga tewali wansobola ngenda mu maaso emmotoka nvuga ennyumba nsula mu kalina kati tewali ansobola tewakyali ansobola anene erijjamu ajja kugwa wansi w'ebigere byange ye naatambuliragangako mutambulira kinaabanga kisimula gyendi naye neebaza Katonda olw'ekyo kubanga bannange abaddewo ku lwange kusaba bambi tosheka bw'okyuka oyinza okunzita tosheka omukwano kirwadde kinuma eno kapyata kwetulo nywere nze Chosen Becky abawagizi bange mwenna abali eyo mwenna abanjagala abangobeera mbasaba msubscribing ku NEKOZ TV and mugiliking. Thank you. Timbannanga omukolo guno gwaleero omukono gwabyewuunya omukolo gwabyafaayo nsinkanye n'omukyala omuyimbi nawe gomanyidde ddala omuyimbi w'eggwanga serebu naye kambasabe ababuuzeeko abeeyanjulire ababulira amannya genya bwetusanyusa okulaba kale mukwano nange nsanyuse nnyo balaba abatulabera abatuwuliriza amannya gange bampita Chosen Becky nzeko gyenva of course mbeera waka eyo mu kibuga nva Masaka ne mbeera mu town Kampala kubanga mwe nkwasaganyazza emirimu gyange ndi muwala muyimbi kakati mukwano tukusanze ku mukolo guno naye mpulidde ng'ogamba nti nno wano gwe oli wa ssezaalawo omwami we bamuzaala kakati nga twagala okumanya ng'omukolo guno ogulabye otya omukolo gubadde mulungi mukolo gwa ssenga wange gwenjagala ennyo mulungi nnyo bagutegese bulungi kwagamba gumpadde essanyu ng'era bw'omanyi nti omukolo nga gwa famire kosi gubaamu essanyu gunsanyudde nnyo ngwagadde nnyo mpulira essanyu mpulira nga ndi waka ssenga wo omuyigiddeko bintu nga ki ssenga wange kisooka muyigiddeko okuwa emirembe ku mukolo guno buli kintu akirese ne kyetambuza tabadde ku pressure nekirala ssenga wange anjagadde nnyo enampa chance omuyimbira kubanga abayimbi abalina emikwano mingi naye yagamba nedda muwala wange yalina okukola ki okunfulumya kale nyumiddwa nnyo omukolo guno okuba kuliko famire yange abantu bange bemanya nti oyo taata ssenga bangi kakati no Becky tutambudde n'omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero ng'ekibuuzo kyaffe kubanga tulinamu nti yiga ne bino musanyu ly'obufumbo naye nga tutunuulira ensangi zino olwaki abaana ab'obuwala beetanidde nnyo okwagala abaami be twandiyise ba sugar daddies era ne lwaki abaana ab'obulenzi beetanidde nnyo okwagala abakyala be twandiyise ba sugar mummies ne balekerera emyaka gyabwe gwe ekintu ekyo kyogerako ki kyenyinza okugamba nze okusinziira bwe mmanyi laavu teriiko muntu ki obaani ekikulu kufuna muntu akwagalira ddala laavu teyeebuuza nti ono lwaki mukadde ono lwaki muto ensonga lwaki omukyalo ow'enkaaga yeefumbirwa n'akalenzi ak'emyaka 15 si lwakuba nti oba ng'abantu batera okitwala nti ssente nedda laavu yeetambuza yokka bwegoba neraba nti lweno olubirizi bwange luno omuntu ali waffi eyo gyagwa oluusi tugwa mu bantu nga tetulina baagala kale ndowooza nga twagendayo lwampaka naye bw'ogwa ku muntu akusaana oba muto ku ggwe oba mukulu ku ggwe eyo gye bayita laavu tukulabyeko n'omwami gw'omukolo ogwamwe gwadde oba gwaggwadde essaawa yo ebintu byaffe biri mu public so no kati olaba kiringa omuntu olubuto omuntu bw'afuna olubuto lukula luddawa maaso tekyetaaga mubuuza nti oli lubuto essaawa yonna olulaba kati naffe ebintu byaffe tetusobola kukola mukolo ne tugukweka kubanga tulina bafaani baffe abatwagala tube ffenna abatuwagira ababiri abampagira nzekka kati era akaseera bwe kali bakatuusa akatuufu nga tukakasiza buli omu ng'akakasiza nti ono ye wange nga tumunaye nga tukiteeka mu mateeka kale mukwano kakati ngenda kusaba ogenda kwata microphone eno tulule mu kamera oyimbireko ku muwagizi we ali eyo ategeredde nti ddala Chosen Becky gwe twadde twogera naye kubanga bayinza gawa aya katuzizaawo na kifaananyi bategeredde nti no ye gwe bayimbiremu akayimba kosinga okwagala abalaba HTV mwenna ekusooka mbeebaza nnyo okumpagira okunjagala n'okulaba TV yammwe eri ku mulembe nina akayimba akapya ne Hanson bakayita kapyata era kengendo bawa kapera sweetie baby lero nzize nkubuzeko olwekyo wambuzeko
baddeko ku WhatsApp ngera kunoonyako baby obudde bwakasendo keka akapya bannaye mukawagire n'obuyimba bwange bwonna abagala emikolo Facebook page yange bagita Chosen Becky, Instagram Chosen Becky, YouTube Chosen Becky Music. Gendayo okebere ku page eze namba zolaba namba ntuufu baagala nnyo mbere bulungi. Hallelujah. Mukazi wo akyali mboko Mbona badati Bane amabule lwacho omukyala akyali mboko iye omukyala ono okumuwasa nali mukyakutaano abange zibangaliza abantu ate musimu yadda buto zibangaliza abantu mulabidde bulungi mukyala waffe tukwebaza okututumbira ebbanga ero lyonna kyasanyu nnyo okubeera ne mukyalawo nga gweokyali bedi ate n'okola n'omusinga obukulu kikiba kyasanyu nnyo omukyala ono andabiridde nnyo 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 bannaawe okusoma kwange kwonna omukyala nga yanzibira esaati z'abaabo nagaagenda naye esaati yambalimu engatto nga yakweka mu mugugu gwange ngenda ku ssomero nengenda nazo era sanyu lye nnina ku mukyala ono sibigenda abantu mukiwenga ndowooza okuwasa mu ngabi kintu kirungi nnyo abengabi abali wano yesanyu lye tulina bannaawe mutabani batwalira omuzindaalo akayimba kolya koyagala mulamu obwo bakakubireko wano to papa twalivuddemu kiggwa leero imuwa akayimba badigide kiggwa leero totetudde kuolwo mujeko omuzindaalo yedigidire
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okubala babasebo. Naffe okubasanga basebo. Eradde basebo. Eradde nnyo basebo. Esebo. Kuliko amakubo. Atugayise mu bulungi. Tusanyusa okubala banyabo. Eradde banyabo. Eradde kuliko amakubo. Webale kujja. Yeewaawo mukulu. Tuwa engalo z'amaanyi abaana ba ddadi. Batandika ku mmande nga lumu. Ekitegeeza nange ngenda kufuna. Weewaawo. Kuliko omu. Omu. Yalina akaviiri k'ekika. Yalina akaviiri k'ekika? Nnyo. Vaawo. Abalala balina ki? Bana abalala. Luno oluyimba lwa pulezidenti. Nsonyiwa okubalaba basebo. Kale bannyabo. Nsonyiwa okubalaba bannyabo. Mukulika amakubo. Singa mwatulagirira bulungi. Amiina sebo. Mwanyinaze Wajitaata. Ababinyi abo batuusedde wano ne bagamba nti gwe abalagirira. Njagala kunziramu kimu abagenyi abo bamanyi. Abagenyi abo bamanyi. Ziba ngalo ez'amaanyi. Akati njagala abagenyi abo nga bamanyi mwabo bonna ogenda onondereyo omu ufuna kulekerako omuleete omutuuze mu ntebe gye twategese. Kujjukiza bino ebibaddewo ennaku zino. Bibadde bizibu. Wabula mwanyinaze ono kaatuuke awali Ssenga. Alina obubaka bwe. Kamuwa akayimba nze nsala mwana bya nnaku. Yeewa. Sagala mwana bya nnaku wano yansanze wange. Tumereza. Mwanyinaze mu bwangu bw'ekitalo ofuna akulekerako onoonye oyo omutuuze mu ntebe ye. Tukole kintu kino mangu. Kitange muto wange bamugyeyo era ne bamuteeka mu nnyonjo ye. Era kitange kati Ssenga kyagendako.
senga kyagendako ekyo ye mukulu yewaawo senga omulenzi womukwase ekimuli kye kiba kyakwambala kimwambaze kiba kyakumukwasa mu ngalo kimukwase mu ngalo mwe mumanyi ebyammwe kakati taata bataata abalungi bawulira ne bannyinaze bawulira baganda bange oyo gwosimye kuba omuwala wafaani tudde mu nyumba nkole kiddako kusaniya sebo wanje saniya muwala wange n'omwami ono ye agenda okutujja awaka wa yagala okubajja awaka wulira senga wayogeza amalala kale kabakubira akayimba asooka afunemu dayagulamu emu awo atulekaawo next man afune ekibanja balala mukwano gwange nno omulungi era omulabi wa HGTV program essanyu ly'obufumbo nzisinkanye nno wano senga wa Sawuya senga ow'ensonga olunaku olwaleero senga asenjega ensonga ez'abaana abassa emyaka 18 ngenda musaba ababuuzeeko ababuulireko n'amannya ge ate era tubuulire Sawuya amuteeseteesa atya muwala we senga nsanyusa okulaba nange nnyabo nsanyusa okulaba senga amannya gaffe nze Naasuubuga Aida senga Sawuya omuteeseteesa otya muteeseteese bulungi tanda gye musibiridde okuwa bbaawe ekitiibwa kyekikulu okumwagala ennyo okumuyiyiza buli kalungi konna kamanyi kikamusanyusa ebintu ebyo mbitaddeko nnyo essira okumutya okumuwa ekitiibwa senga tutunulidde ensangi zino abaana ab'obuwala tutambudde n'omulamwa gwaffe mu programu yaffe essanyu ly'obufumbo tulinamu akanyomero kaffe akagamba nti yiga n'embino nandyagadde osomese oyo ali ku programu essanyu ly'obufumbo ali mu kulaba essaawa zino lwaki abaana ab'obuwala ab'ensangi zino abaana ab'obuwala bano abakyavubuka bettanidde nnyo abasajja bano ba sugar daddies ne balekerera ab'emyaka gyabwe ate era nekyere kusayidi endala nti lwaki abaana ab'obulenzi bettanidde nnyo abakyala ba sugar mummies abakyala abakulu ne balekerera emyaka gyabwe kiki ekireese ekintu ekyo ekireese ekintu ekyo abavubuka balina kati empisa embi baagala nnyo emikyakalo kakati emikyakalo egyo ate ng'ono munne yalibadde ayagala abeere nga bakkaanya bulungi kati mu mikyakalo egyo ebitera okuvaamu tebiba birungi bivaamu okuyomba okulwana ekivaamu omuwala n'alemererwa
ng'okyayimiridde awo muwala wange Kiuza ne Becky yimirirako awo abantu nsaba mukwire ku muwala wange ono mu ngalo ez'amaanyi n'okumwebaza abatamumanyi abantu bano tuli busujjwe tuli bulungi kunnago amanya gange nze Kiuza ne Becky wano waffe bazaalawo omwami wange era ndi musanyufu nnyo okubeerawo ate mwebale kutuwonya ennyimba z'abanigeria tufu ye mwana ku bayimbi bemmanyi atanayiga kuyiwa era saagala ayiwenga mikolo gy'abantu ye waawo mukulu kakati njagala bonna abali awo maaso senga funa wotuula senga tuulako wansi wa programu essanyu ly'obufumbo nga bwe nagambye nti nate era tukyali ku mukolo gwa mwana muwala Sawuya nga yanjudde mwana munne David mukisa wano maka g'abakadde be emitiana kakati no tusinkanye mama Sawuya agenda kutubuuzaako ate era tubuulire mwala we amuteeseteese etya ate era tubuulire ne bwawulira mama tusanyusa okulaba mukwano kale mama nange nsanyusa obbasanga amannya gange nze Nakanwagi Mariyamu tuula Kaweepe Kirokole mama muwala wo Sawuya omuteeseteese otya mukwano omwana wange oyo nsooka okwebaza Mukama Katonda omwana wange oyo naye muteeseteese nze nkulidde mu ddiini nga ntya Mukama Katonda wange ate era naye Mukama nannyamba naye muteekedde mukuliza mu ddiini ng'atya Katonda kaakati nze mpulira essanyu lingi olunaku luno olwaleero okulaba nga omwana wange antuusizza ku ttendo lino ku makula gano era kye tuliko olwaleero kya mukisa Sawuya era neebaza Katonda omwana wange okulaba nti amuwadde obufumbo obulungi n'omusajja ategeerekeka omusajja naye atya Katonda naye omukoddomi wange wa ddiini era ndi musanyufu nnyo ate era mutegese okgenda mu bufumbo bwe ng'ajja kubusobola ne musibirira alina okutya Katonda tawuliriza bigambo alina okufuna akasengejja oli bwamuleetera ebigambo afuna akasengejja asengejje agambe nti nakulira mu bazadde bange saalaba ku kino naye kakati kino oli oŋŋamba kino kamala okukisengejja tamala gasamwasamwa na bigambo nze era kyendaba nti omwana wange mukuliza mu ddiini mu mpisa ennungi mama kakati tutambudde n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaliro gwa programu yaffe essanyu ly'obufumbo omulamwa guno nga gugamba nti tutunuulira nnyo ensangi zino abaana ab'obuwala balekeredde abavubuka ab'emyaka gyabwe ne basalawo n'okugenda n'abaami abakulu be twandiyise ba sugar daddy ate batutunuulira ne ku sayidi y'abaana ab'obulenzi balekeredde okwagala abawala emyaka gyabwe ne bagenda n'abakyala ba sugar mami maama gwe ekintu ekyo gwekyogerako ki ekintu kino nkyogerako omwana eba nkuzambi kubanga omwana bw'oba omukuzizza bulungi ng'omwana alina empisa ng'atya Katonda tasobola genda na suga mami kubanga alaba suga mami oyo abanga mami we owulidde n'omulenzi n'omuwala naye era bw'atyo alina okulaba mwana munne amugyamu mu kiti kye anaamuweesa ekitiibwa gwe banaategeeragana naye n'amuwa emirembe n'atuula mu maka nga bali bulungi. Mama tweyanziza mukwano ndowooza maama omuwulidde abaganda bagamba nti akuddira mu luyimba ekyamazima taluwoomya kansuubire nti olina ky'oyizeemu era olina ky'otegedde kale katweyongere nateera ne programu essanyu ly'obufumbo tovaako katugende mu maaso n'omukolo gwa Sawuya. Amanya agange nze mukiratulana kita nimuweereza Augustine Tower ya Pastor David Semakula yeyo TV gye mulabye TV. Mwami
mwami wange era muyita Daddy Ansamu omu bwati engalo ez'amaanyi mubuuzeeko naye tuli bwakuddamu kyenyinze kyokka era omwami wange jjajja mwami kubanga muyita jjajja mwami nze najja kufumba sajja gezaako namulungi era kyenkusaba agenda kukwatanga enjiri ya Yesu kubanga enjiri ya Yesu teggwera era teggwamu maanyi esigala eyimiridde kati naawe oli enjiri ya Yesu wasigala oyimiridde kuba Katonda ye yakumpa kale mwami wange nkwagala nnyo mwami wange simanyi ngenda kuzalira abaana bangi abaana 9 omukuyeko mungalo z'amaanyi Tandiko nali kirabanga kirooto nga katulize ate mwami wange ab'ebifaananyi nyala mupeggaabwe ngenda kwagala paka kufa kwe kuli tewawulera ekyo kimanyi kuba Katonda ye yakumpa kwengalo za Yesu obanga okitegedde nakati nomwanirizeeko mubuuzeeko era dde omwami wange omu bwati bannange enkumi nsinga tali mukomaawo mujjeko muzindalo mujjeko muzindalo wange bano nina kimbalabira kiriwa obuno lwakuba alimu olwebulaaya ate n'oli naye afaanana olwebulaaya otyo balina omukwano kyokka obulaba omwana omuwala yegedde bingi byonna byonna bibadde biwaana maani ate n'olwo naye naavaamu ebigambo bitonotono naye ng'ate biraga omukwano era omukwano gwabe genda kubeera nga gwa mazungu kutya omanyi omuzungu ne waba agenda okwebaka agamba ku munne nti gulinaikimani gulinaikidaka otyo naye omuganda wawana akola atya n'agamba munne omanyi bamugamba nedda enzigi n'amadirisa mwabigadde ejjambiya yange eruwa antumye gyoli nagamba kitalabangako muwala alinga gwe obadde mwesigwa nnyo gyali byonna byokoze byebigere bino naffe byebigere bino tulaba wano ekibuli kino kikubye ekyeru obadde mutangavu gyali nagenda kubeeraga mutangavu gyoli laavu yammwe terimu nzikiriza terimu bukuusa era ngambye nti akwagala nnyo talabangayo muwala alinga gwe sibangalo ekino kyolabe ekimyufu ekirimu pinki omulimu sayi laavu yammwe ya sayi singete sikirako muzibu nga bamaliriza mutambuze kitange bwe kiri esigaddeyo omu yekkambi ebiri ku mmeeza bagambe kitange era beekozeemu ddungulu watugidde okusitukana jja wano akikakasa nti akwagala tukwaniriza era tubasabira mikisa myereere omukwano olwo wange David antime gyoli nagamba nti enkalamata webange ekumanga kasoda kano mukwano n'ekirala olengako ogogoyo ono mukwano era akasengejja kano njagala osengejje nga ebigambo abantu byebyogera mukwano era katukkirize nti awali Mukama byonna bisoboka nga bwe kiri. Amiina.
waffe nno omulungi mukwano gwange nze era nnyongera okubuuzaako n'okulamusaako nti mukama waffe yeebazibwe sisikanye n'omugole waffe olunaku bannange omwana omwe omuwala anyumye bannange anyumye nange namusaba ababuuzeeko abeeyanjulire amannya ge oluvannyuma tuwuliremu olugendo lweno olw'omukwano balutandika batya basinkanawa gwomanyi omwana omulungi omanye ekijulujulu gwomanye ekiri emitiyana gwe nno omuvubuka ali eyo akyanoonya nze ngamba wandizeeko n'emitiyana bannange kalamatendo kubanga kuli ebyana ebijujjulu bannange mwana muwala sawuyo omwana anyumye omwana nekanyekanye yenna alinga kimuli mukwano bannange weebale kusiima amannya gange nze mukisase banakitta waliwo abakyala abankozeeko kyewesunga okulaba ku mwami wo kiwandyagambye kyewesunga ng'ogamba nti bannange nesunga okulaba ku mwami Mukisa nga afumye ki kyewandyesuza okumulaba mwami Mukisa oyo kyensinga mwagala nnyo mulage kwagala amanye nti nawe bako obugambo bw'omugamba mu kamera nga kyekya abawala olina obbakubya omutindo so si byakudda omwami Mukisa balage nti omwami wo omwagala 10 ku 10 mwami Mukisa mwagala nnyo 10 ku 10 kuba omwami wange ambeereddewo ku buli kimu ngenda muwa abaana bangi abaana nga 9 ngenda muwa abaana bangi ngenda mwagala paka bukadde kubanga ye jjajja mwami nze jjajja mukyala akayimba kike wandyagadde omuweereza akayimba kenjagala omuweereza njagala akanantume nazze kufumba kakati omwami waffe agenda kutwala UK oba mugenda UK tugenda kubanga Pastor Dewo yampaako dde obunnabbi naŋŋamba ogenda kulinnya essaawa yonna UK era genda omwami oyo omusinkana nasooka funa kigambo kya bunnabbi Pastor Dewo omutume Dewo Semakula gye nsabira era ndimuweereza mu kanisa eyo nampaako ekigambo ky'obunnabbi nti olifumbirwa omusajja aliba bwati ne bwati aliba ava London alikusanga n'abaana bo 3 oyo yaliba bbawo era agenda kukuwasa naŋŋamba okwanjula kwo kuliba kw'amaanyi n'embaga ye eriba y'amaanyi era nebaza mukama olwekyo kuba mukama ankoledde sawu yalindako tugende mpola kyoyagala ogamba nti n'omwami ono bwe yakusinkana n'abaana bo 3 ye yasalawo abeere naawe akutwalirewo nga bw'oli yasalawo abeere nange ntwale nga bwendi n'abaana bange era n'abaana bange ndi nabo era mbeera naye amiina omwami ono Guardian Angel kubanga tumuyita Guardian Angel kubanga yava eri Katonda omanye omwami avudde ku namulondera ekikyo kiba kisigala nga kikyo omwami ono bwe yakusinkana ekigambo kye yasooka okuŋŋamba kubanga yansinkana naye nali siina mutima ogwo kubanga nali sikisuubira kubanga bali bampaako obunnabbi nga nakivaako kati we yansanga neŋŋamba ono omwami wange y'omwami ow'obunnabbi Pastor Dewo gwe yaŋŋamba kati awo ne tutandikira awo kakati omwami ono mbeera naye tubeera naye abeera UK kubanga abeera gyakolera emirimu gye nange nga kyewuunyisa amazima ddala omwami naaba nga atabeera UK mukama n'amugjayo n'amuleeta wano najja n'atambula eyo n'amazima n'aleka abawala be abe UK abafaanana batya abanyiira abakola batanagamba nti nedda nze genda ne sawuya ow'abaana 3 mubaka ki bwe wandyagadde okwagaliza omwami wo omwami wange mwagaliza twekuume bulungi tubeere bulungi era wapaka bukadde kufa kwe kuli twawula kuba mukama ye yamumpa ate mukama atuwe n'abaana bangi muzaalire abaana sawuya kati bwe tumala wano omala okumutwanjulira kyekiddako kasita tumala okwanjula ekiseera kigenda kuyitawo tugenda kukola embaga kakati wandyagadde weebazeko n'abakuyambyeko kubanga omukolo tosobola kubeera nti oguteeseteese bw'omu walina okubeerawo abantu abakubeereddewo abakuyambyeko otunde mu kamera yaffe bambi obeebazeeko kale okusinga neebaza omwami wange kubanga omwami wange teyakola meeting buli kintu kye yakyegulira buli kintu newaffe buli kimu ekyetaagisibwa ebisinga yabitaddeyo kubanga ewaffe abampaddeyo ebintu nina babansuubuga taata wange Seggirinya ne taata wange Muzungu ne mama wange kubanga bo bambeereddewo ku lwange abo be bakutte mu kyewaffe naye ng'esayidi y'omwami buli kimu akyekoleddeko ye n'abantu okujja bonna abazze abakooye abawadde emmotoka za bwereere tewali waasasudde gwe mwami Mukisa
bwe munabanga mumaliriza tatwefuulire kubanga tulabyeko abawala abasinga nga wadde omwami bakyali mbina ebya courtship beera babakola batya naye atambala ne beefuula ne yeekyanga n'agamba mpa ebyange mpa biki ekintu ekyo gw'okyetegekedde otya? Ekyo tekigenda soboka kubanga yava mu maaso ga Katonda. Namulindirira ekigambo ky'obunabbi kyalagirwa era kyayogerwa. Nkakasa nti wange paka bukadde kufa kwe kulitwawula nga tukaddiye babiri. Abaana n'abazzukulu balitusanga wamu jjajja mukyala ne jjajja mwami. Era erinnya lye muyita lya jjajja mwami yampita jjajja mukyala. Ekigambibwa nti wange paka bukadde. Mukwano gwange ndowooza omugole waffe omuwulidde agambye nti mazima ddala ekyatondebwa Katonda kyo kiwangula ensi ate era n'omwami avudde ku Namulondo. Mukwano gwange gwe ne bw'okola otya tosobola kukiziyiza Katonda wabanga ddala kyekyo. Kati nno nkukubiriza jangu ew'omutumeddeewo ku Good Friday agenda kunaaza ebigere, agenda kuwa ekigambo eky'obunnabbi. Oyina ekyakusiba, oyina ekyagaana, oyina embeera moyita, jangu omusajja wa Katonda nga bwe tugenda mazuukira ga Mukama waffe naawe ozuukire wamu naye. Ebyagaana bisobola okuva wakuwa ekigambo ky'obunnabbi tomanya naawe oyinza okera ku makya ng'olinga sawuya nga Mukama akikoledde. Okugumiikiriza kye kisooka ekyokubiri. Abeesiga Mukama mazima ddala balinga olusozi Sayuuni. Tova ku TV yaffe bingi bikyagenda mu maaso nkyakuweereza omukolo. Wabula singa ono addidde Ssaabasajja n'amutuuza mu ttaka awo wenaani mutabugidde kituufu ono kyakoze era n'oli akakkanako ensonga lwaki omwana omulenzi ono akakkana engalo ez'amaanyi nawe wano mwandibadde mumpa engalo ez'amaanyi. David waayo omutwalo eri taata ate taata asiime atuwe omwana omutwalo. Taata liri buli twaleese buveera bwa munnyu naye enjuba nga bwegolooba twaleese buveera bwa luvu ate lino tubyagaliza amaanyi waayo tuliwasadadi ebintu byawokolawanga tutadibagika abantu. Buli twaleese busawo bwa sukaali ate lino tujja sukaali dabubiragaliza amaanyi batuwe omukyala kubanga mwaze Buganda mwaza iye mukulu. Kitange kiri twaleese kisambi kya nnyama kati lino tulya nnyama tubeere nga batuba omwana omuwala. Era ekyamazima taata tuzeeyo n'ekigo kyaffe waffe Busoga tweyongere okubeera nga tuteekateeka ate ebinaddako. Kodi muli Basoga? Yesebo muli Basoga beene eze nasanga eri okubawona fena okukwagaana. Bw'okwata bisosonkole
bakwase kali omwana omulenzi muteeketeeke ofukamizaako kumu tukole ekiddako mangu nnyo era ojjakumu kitundu ekisigadde kikyo otulambike mangu alina obugambo bwe otulambike bulungi ekyamazima ekyo kiwedde alage bonna